Bakkansala ab'eggombolola ey'Emabindo nga bakulembeddwa mu sipiika waabwe baganye okutuuza kkanso ku kizimbe ekyabazimbirwa gavumenti ng'eyita mu disitulikiti. Balumiriza nti okusinziira ku ssente ezaaweebwayo n'ekizimbe ekyazimbibwamu ssente zaaliibwa. Sipiika w'eggombolola y'Emabindo Kamya Stephen asoose kutulambuza ekizimbe nga kitandise n'okugyamu enjatika. Bafulumiza n'obutebe ne bagenda batuuza kkanso wansi w'emiti gya Kabakanjagala olw'okuteesa ne kugenda mu maaso. Sipiika Kamya ategeeza nti baali baategeezebwa engeri ekizimbe gye kinaazimbibwamu wabula bye baabagamba okubeera ku kizimbe ebisinga tebiriiko era y'ensonga lwaki bagaanye okukituulamu okutuusa nga bikikwatako babaleetedde ensaasaanya ya ssente ezaakisibwako. Nga tetufunye BOQs n'accountability ng'olukiiko tetujja kugenda kukozesa kiri ekizimbe ekyagenderako miliyoni 10. Abakiise abakulembeddwa mu Ssanyu Robina akiikirira omuluka gw'Emabindo ku ggombolola ne kansala Owen Ndani nga yakiikirira abaliko obulemu bategeeza nti sibamativu era ntikirabika waliwo ekkobaana ery'okukumpanya ssente z'ekizimbe kyabwe nti kuba obukadde 10 obwogerwako nti bwebwassibwa mu kuzimba akazimbe ke baazimbamu katono nnyo. Olukiiko luno lwali lwategeezebwa nga lwamanyisibwa ne kansolo yajja ne kawolo yajja nti tujja kuzimba ebizimbe rooms 4 tulabako office ya chairman reception ne holo ku miliyoni 12. Bano bagamba nti waliwo n'obukadde buna obwali obw'okukuba pulaani y'ekizimbe ez'abasuubizi bwakulira abakozi okulagira engineers komyewo wabula n'okutuusa kati teziddizibwanga. Kubanga era mukozi we ye yakozesa eggombolola ensobi okugijjako miliyoni 4 ng'atukolera pulaani enkyavu. Akulira emirimu gy'ekikugu ku ggombolola Ziwalonadi ono yabaddewo okulwakulira abakozi ku disitulikiti Muyitekaawo ategeeza olukiiko nti ekizimbe kino bagenda kuddamu okukizimba era woofiisi ez'enjawulo zaakuteekebwako. Bagenda kudda okuzimba ekizimbe kino bakimalirize era tendala anaabaayisemu gwe bajja okukwasa omulimu. Kintu Nuwa yakusakidde guli lino.